era ne bwogenda yo ka video yako kakyaliko kwanikati kalakata bwogenda ku NBS abo bonna era kyovola banganze nali nabagamba mwenna abagenda mu NBS Louis nabagamba ezo TV za abanyampi TV ze Uganda zonna za abanyampi okitegeera NBS wano Fred Lumbuye yavayo n'atugamba nti mwalina Tale Center of which everybody saw it clearly. Mwalina Tale Center ne mugenda ne mushootinga mu 7 ne mushootinga n'agenda ku 68 Bobby Wine ne muteka simanya ku simanya to 20 something because you are paid to talk and act stupid. Kakati mwami Mugumisa Bovayo no ogamba nti NBS television has a greater purpose to always serve Uganda first with objectivity and uphold professionalism through fair and balanced coverage. Are you sure you guys are doing a fair and balanced coverage? Are you sure? Are you really sure NBS mukola balanced coverage? Mugena ne munonya dala eri ku ground. When it comes how comes kamwe mwali na Tale Center. Ero zemu mwami Bobby Wine no mugamba via social media our attention was drawn to a letter addressed to us on the 27th of January 28th from January. Robert Kyagulanyi alleging conspiracy and bias of the 2021 elections, reporting on our part. These allegations are baseless and unfounded. Ebintu bye mwakola byali birabibwa n'omwana azaalibwa. Kini Kalisa, okimanyi Kini Kalisa, you are just put there as an object. Kini Kalisa bujja kera kumachango olinga Robert Kabushenga. Ojakera kumachango olinga Robert Kabushenga. Bana abasajja wallahi. Baso beria no kweria. So we have consistently provided equal opportunity. Njagala kugamba naliko ku programu chamweche cha Ankati Kalakata. Nga buli lwenjogera ebigambo ebikwatagana ku Museveni mugende mulabe ka video yako wallahi nga baminyiga. Buli lwenjogera ebigambo ebikwatagana ku Museveni nga byonna babinyiga. Mbu political player irrespective of their inclination, because of this, we have continuously received similar sentiments from the government, opposition, and general public. Abantu be mukyazaawo bonna mujje mubagenderere. Abalabika ku ma TV. Bonna muba mu conspirinze nabo. Abantu be mukyala up until now. Mulaba abantu abaliko aba presenter bonna aba presenter abavayo bonna ebibuuzo bye bobuuza. Mulabama Uganda temulina TV neji. Nalaba omusajja Peter Kibazo okusimba. Peter Kibazo tuludde. Peter Kibazo wali musajja programu eye y'okusimba muyenjeza kana akasajja ka Rwomushana akatamanyi na Luganda. Nene mukajja wano ne mukatala ku BBS telefina. Rwomushana lwakitabera ku programu z'Abanyarwanda. Lwaki tabera ku programu z'Abakiga? Lwaki temutegekawo koke ne NBS? Lwaki temutegekawo programu nga ya Lukiga? Oba ne mutegawo programu nga ya Lunyarwanda? Ne muyito yo kazambi wa moye na yenno yo ba simanya ba mwenda, abo bonna ba kazambi ba mwabo. Niyo muntu bwabagamba ko ekikyamu. That's when we mufubutukayo ne mugamba nti Bobby Wine yabadde ki. Kakati ndabo ono simanya Kasumba njagala okukugamba. Mwe muri mira ya society. Era Museveni ono okumanya Museveni yajja okusanya we gwanga lya feno buli kintu kyonna kye twaddukirangako mba church leaders nagena n'abonona kati tokyalina wa reverend gy'osobola kgenda okitegera tokyalina wa reverend gy'osobola kukola ki gy'osobola kgenda n'ogamba mbuno bannange ngenda kubeerayo nkole ki ulira omusajja Seeka Muzaata bwe yagamba ulira omusajja mwe bagundi mwe abacha mwe
mwe bagundi mwe bani ba Kasumba mwe simanya ba Simon Kagwanjala mwe mwenna abacha praising abasajja bano wallahi muwulire Seeka Muzaata bwe yabagamba muwulire Seeka Muzaata bwe yabagamba muwulire Seeka Muzaata bwe yabagamba Masjidi Nuru William Baliao Balinange bintu ti masjidi ya Chitabwe bajja musereza abo nga bazagala ne tugende na Kasero mutasa kafero ngaguseo ne tugenda twalibamu mubaye cha tractor byagwo boyagala jawo kwati ti mwayo cha tractor waliwo investor waliwo developer olulimi olw'ekibibbi developer ayagala kula developer taala amamana jamuje tuli developer twogere kwanza uliwa nusia kusaga kuno muzikiti Masjid Alidina Islam yelo somye byafayo bakutegeze byafayo bya Alidina Islam naye nguli yawo katinageze okulira ngabanga abantu mkwalo kwa Bosco Muwonge musimaye yateka caveat kuchapa hayo Bosco Muwonge ndio tekotya caveat kuchapa ky'obusilamu tosobola kiteeka ku church mutumanyira mumanyizi mwabasilamu babakozesa naye muli nganga ente ssatu ezaali ku lusozi muwuliraawo nnyo awo waliwo enzirugavu waliwo ey'ebitanga n'eyakitaka nga bawangaalira ku lusozi okwo ente ezo ziwangaalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikkala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalabe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala erumbajo zonna lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yente ng'esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi neyeeyayuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana insha Allah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiritu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaati abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba kiwa kakati Kasumba nammwe mwenna abali wano abakuba kkerere abatuvuma Museveni agenda kuvaawo Museveni mu pwekiki eno takyalinamu na myaka giwera ebiri kubanga naye yeke nyini naye waliwo abapulaninga okumuyidyawo naye njagala okubakakasa wallahi billahi tallahi mujja kujja munzijukire kojja omugezi mwe mwenna abagenda okuddira Museveni mbigere ate bo bagenda kubeera bakambwe natunulidde kino kikasule Lumumba nga kyogera nenkigamba gwe wali osinga Mayombo wali osinga Aronda Nyakayirima aravuga Ekinyarwanda n'Umunyarwandakazi Aronda Nyakayirima n'Umunyarwandakazi ngwe wenna yepankira ku Museveni bye bino Seeka Muzaata insha Allah subhanahu wa ta'ala amuwejjana bye bagambanga mwe mwenna natunulidde gubajjo wano nengutunulira wallahi mwe mwenna bajja kubalya kubanga bajja kulanga temukyasobola babalye babamalewo bagenda kubalya bannange nenjagala okubagamba mwe mwenna abajja wano ne muvuma Bobi Wine abajja wano ne mutukola ki amazima ga Katonda ffe kino kye tuliko kya ddala
nze kojja omugezi o apart from bino bye naliko ebyabesigye bino bye yali atulimba mbu enkota simanya ndanga muntu simanya akalulu tekasobola kujja mu 7 mbuyinza apart from that njagala oveeyo gamenti kojja omugezi yayogera bwati I've never changed my language and I can never change my language abasinga ku mwena ku internet kuno munsanzeeko ate mujja kundekako